kabaka w'Abaganda Nabalamba Agnes Nabaloga mwetadde mu kutta kabaka niyo genda kulowonywa amazzi. Dokita Seggani Musisi Entebbe yakola ebbaluwa egamba nti kabaka mulalu abadde amujjanjaba. Ab'Entebbe awo mwalabako kabaka awo nga azze wa Musisi okumujjanjaba okumugamba nti mulalu. Bino ebintu babikoze emyezi 2-3 okukola kabaka ebintu ebyo byonna. Ekisembayo kyengendo bagamba nandazze nnyo niye ngenda kubagamba Buganda yali ebaddeko ne kabaka n'atabuka omutwe teyafuluma Buganda talina walala bwe yalaga yabeera mu Baganda. Ssekabaka Ttembo yafuga Buganda emyaka 19 emyaka 10 yali mulamu bulungi emyaka 9 yatabuka omutwe. Ssekabaka Ttembo ono abaddewo emyaka egisukka mu 1010 nga kabaka wa Buganda. Naye Ssekabaka Ttembo bwe yalwala oba bwe yalwala omutwe Abaganda bamukuuma essiga eryamukuuma ly'eryab'effumbe eryakaweesa ow'effumbe lyeyamukuuma. Essiga eryamukuuma ab'amafumbe be bamukuuma. Ssaabasajja kabaka bw'asoberwa bwe baba asobeddwa bamusitula kumudwaza Ssese. Ebiggwa byonna ebya Buganda eby'Essese mwabimalayo ne muvumirira buli kyabuwangwa kyonna ne mukijjayo. Kakati mumututte mu kibira ng'ate ebibira eri Essese mubitema butemi nga Nabalamba lwotwala ne loogi n'ozizimba Essese. Ekifo ekyali ekisinga obutukuvu ku nsi kuno yali Ssese nga teri bwenzi teri bubbi teri butemu mubisitudde ne mubitwalayo. Kabaka wa Buganda bye byamusoberanga yagendanga Ssese n'awummulirako eyo. Kakati mwe mukutte mumutudde mu National Park naye nze mbabuulira nze abazungu mbabaddemu emyaka mbamanyi. Ejjamani kabaka ono omusajja oyo abadde tasobola muweerayo ddagala lyamuweera eri lyasobola muweera Namibia olw'amateeka. Kakati bamusitula ne bamujja wano bwe bamulondoola waliko n'abalala abajja okumulaba ne bamuwambira Entebbe ne bamutwala e Namibia gye banaamukolera buli kye baagala. Abaganda muzuukuke. Nabaloga yalonda kabaka Dawudi Wassajja naye Nabalamba togenda tulondera kabaka. Nabalamba tojja tulondera kabaka. Mugenze mukola abantu ebintu mpola mwatta Nnaalinya Nakamaanya. Baganda we baayogera ne mubakyawa ne mubakyayisa ne kabaka nga mulowooza bajja genda babigambe kabaka. Bakazi mmwe muli babi. Ate ekyo mwakikola ne Mayiga tannajja naye mwakikola n'oyo omu omulirwana w'omumbejja. Ffe kambabuulire tewali agenda kufuuka muvule. Nabalamba byokola kabaka nvunyu nawe zijja kukusanga mu keesiyo. Nabalamba ebintu byokoze kabaka ne weddiza obuyinza kubanga mwagala ssente. Muko omuzungu muwadde abantu nav agent mwatta Namasole ne mwamwa nav agent. Olunaku kabaka lwaweza emyaka 5 Ssekabaka Muteesa Walugembe lwe mwawa omuzaana obutwa ne muwa Namasole obutwa ne Ssaabasajja mwabokolera ebintu ebyo. Abadde ono akyawonye n'olya mwagaanira ddala Ssaabasajja abasajja bano abasajja Abamerika badokita Abaganda Abamerika baasalawo baleete kabaka Wassajja walinnya mu ggere n'ogaana okujjanjaba kabaka nga mulinze Museveni abawe ssente ez'okujjanjaba kabaka era ne bazibawa ne muzibba ne mutamujjanjaba. Naye temwakkiriza kumuleeta mu Amerika kubanga mwali mumanyi nav agent eyo bajja gye mujjanjabirayo nga naye mu eggulu yamwe yakulagala ki afe.
njagala okwebuuza oyo omusawo wa gavumenti eyakuba kabaka empiso yamukuba mpiso ki? Ekirala kyendekedde okubabuuza, njagala kubabuuza lwaki Ssempijja muganzi wa Nabalamba, Ssempijja kubanga Ssempijja oyo musirikale abadde akuuma kabaka abadde muganzi wa Nabalamba, era abaana baffe mu abalala n'abavubuka abatabagaana mutusaasire kuba omwana omuto bw'oti okugenda okwerijja n'enkanga ate ng'ekukozesa ogittire gwayita mwannyina. Baakukozesa ate step brother we waakiri akole ekisembayo yeweebuule yejeeguule naye ng'akozesezza gwe Ssempijja gwegwe bagamba nti gwobadde oleetera Ssaabasajja Kabaga eddagala n'olimuwa, gwobadde omuleetera ebiragalalagala era kyekyakudusizza. Nabalamba ye yakudusizza era Nabalamba ye yakuzimbira n'ennyumba mu nsula. Mwenna abatamanyi biri Mmengo tetubabulirako ebyo ebijabulejabule, naye wasajja mumubuuze lwaki yagaana abasawo bannayo Abaganda okuli n'ekizibu bwa Kabaka okuleeta Kabaka. Dokita kizibu wa Kabaka Mutebi ne bateekateeka okuleeta Kabaka Mayiga Nabalamba Wasajja ne mukizibikira Kabaka n'atajja. Kakati nno tubategeeza museseme Kabaka nga tukyalaba. Mu Buganda mwali mubaddemu Kabaka atabuka omutwe, si Kabaka Ttembo. Yakuumirwa mu Buganda, Abaganda bakuuma Kabaka waabwe babeera naye emyaka 9 nga waali Kabaka Buganda nga waali. Lwaki Kabaka Mutebi mumuteekako ekintu kyatalwadde ng'ate mujja mukiteeka ne ku bannyina ba Kabaka Mutebi bennyini be mwayagala okuggyako ettaka lyabwe mwabalanganga nti baguba ddalu era ne mubakuba eddagala. Mulabe kye mwakola Geetu n'aba n'akulya tebatta gwabwe naye mwamwana vegent. Kakati mwabali eno Abaganda abatannamanya nti Kampala eriyo ekiwabutwa eriyo obutemu bw'ekika ekyawaggulu. Juuzi baanoonya omutaka oyo kubanga waliwo ow'olugambo yagamba Mayiga nti oyo mutaka yagenda okuba Katikkiro. Mayiga yasalawo omusajja w'abandi oyo Lwomwa ne bamukuba amasasi n'amugulira ne bamukuba amasasi n'abizikiza n'agenda ne mu kanisa n'abagaana okumusabira n'agamba abamawulire tebabyogerako. Mayiga tukukooye. Mayiga nze mbasaba abategeera bwe muwulira ng'alina omukolo waakiri weeweeyo omukuba empitambi mu maaso, omukuba empitambi. Ngenda kusembyayo kino nga neegayirira n'abakyala wa Buganda, genda mpola mukazi munnaffe. Nakugamba luli nti Abaganda bwe banaakussa we bassa Nnaabagereka Kisosonkole ogenda kwevuma ekyakufumbiza Kabaka Mutebi. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala. Ate ffe twewera tetugenda kusirika ku kino ekintu. Mukolagane neyasasula private jet eyatwala Kabaka e Namibia akomyewo Kabaka. Ekizimba bino bye muteeka ku intaneti ne mulimbalimba abantu wali wazze ate Kabaka ali wano n'alaga obufaananyi n'alaga omuzungu. Ffe ebyo byonna tetubitya, Abazungu tubadde nabo. Nze mbadde n'Abazungu emyaka 23 tobambuza, ate teri mutemu nga Muzungu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwatta Kabaka Mwanga Bazungu, okuttibwa kwa Kabaka Mwanga Bazungu, okuttibwa kwa Ssekabaka Muteesa Bazungu, okuttibwa kwa Ssekabaka Daudi Chwa Bazungu bw'aba alina kyafunamu. Ssaabasajja Kabaka sisitiimu emutta, temusirika. Muwandikire embasi amabaluwa, muwandikire embasi ya Germany amabaluwa, muwandikire ebitongole ebikesse ebbaluwa. Ebbaluwa zikola. Muwandikire embasi ya Namibia mubagambe tebeesiga bikolebwa Kabaka waabwe.
temusirika temulekayo kuwandiika muweereze emails muwandiike buli wamu tebabatiisatiisa mumuwulirize Katikkiro byagamba. Katikkiro oyo si Katikkiro ako kasajja mwebale nnyo tajobaga emanya gange musule bulungi. People power, our power, our power, people power. Banange mwena abanakyagwe abantu b'emukono abantu ba kubira ddala Nkoko Njeru Kisoga Buyikwe yonna mu Bukunja n'essanyu okubategeeza nti oluvannyuma lw'okutulemesa n'okutukubatiya gaasi finally police ekkiriza obutatataganya tukole entukuŋŋaana zaffe mu ddembera nga bwe tubadde tukola. N'olw'ensonga eyo nyina essanyu okubayita olunaku lw'enkya mwenna abantu b'emukono tusinkane awo emukono tuwayeemu twogeremu nayeemu ku nsonga ezituleeta kwe kubazaamu amaanyi n'okubajukiza nti tetwapowa tukyali ku struggle y'okununula eggwanga lyaffe. Okuvaayo okwo gwe ng'omuntu kiba kikulu nnyo oba otulaze nti oyimiridde naffe yambala ovuloyo oba kakalako akamyufu obeere wa mpisa obeere wa ddembe. Mbakubiriza mwena abajja mu nkuŋŋaana zaffe mubeere ne discipline mubeere bakkakkamu babulwe kye batuteekako ekibi awo tujja kusobola okugenda maaso nga n'ensi yonna eraba nti tuli baddembe. Mbeesunze okubalaba olunaku lw'enkya ate abaana b'e Masaka ku Friday tubasalako mwenna tubalinze gwe atasobodde kubeera naffe kale tusobola okuwubirako ku kkubo oyinza n'okukwata akamyufuko oba akamyufuko n'okambala mu ngeri yonna eri non-violent ey'eddembe naye eraga nti oli ne bannayuganda abanyigirizibwa era oyagala nkyukakyuka. Twegweko enkya emukono. People power, our power, our power, people power.